Webale kutukumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanjiriza kuteesa miri okugikutuusaako enkuba ekyatonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero tebadde zizza milimitazi 47.5 ng'ate ekibuga ekikulu Kampala kiwezezza milimitazi 35 Kasese wezezza milimitazi 22.8 Bushanyonyi wezezza milimitazi 6.9 kino kiviiridde ku mpewo enkupeweevu ekuntanga eva mu bibira by'e Congo okudda mu ggwanga lyaffe y'enkuba eyo gye tufuna biseera bino mu nnaku nga 3 eziddako. Enkya kumakya tusuubira okuzuukaano enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebibulunguludde ennyanja Nalubaale so nga ate ebyo ebisigaddewo tubisuubira okubeera n'akasana okwaka nga wekakuba kubamu. Oluvannyuma tusuubira embeera okukyukira ddala ng'ebitundu ebisinga eby'eggwanga lyaffe bigenda kufuna enkuba okutonya nga n'ebbugumu erya waggulu lisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ng'oggyeko ekibuga kikulu Kampala kisuubira okubeera ne degrees 28. Tugendako omusozi ez'Ekabale gumu tusuubira okutuukira ddala ku degrees 24. Wena asuubira okuvaako mu ggwanga lyaffe okugenda ku bibuga ebitwetoolodde mu Addis Ababa tusuubira akasana ddala okwememula nga n'ebbugumu ligenda tuukira ddala ku degrees 27. Mu Nakuru yo kagenda kwaka nga wekakuba kubamu so ate nga mu Rome ne mu Paris tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize n'ebbugumu erya ggulu ligenda tuukira ddala ku degrees 16 eyo mu Rome. Webale kutwekumirako nze kuteesa miri tulabagane enkya.